njagala owulire essanyu lya Kadaama oluvannyuma lw'okumanya omulimu gwa boosi we gwakola. Kadaama ali mu ssanyu, Kadaama ali mu nseko. Ekimukisako olunaku olwaleero agamba amaze ebbanga ngenda kuterayo akatambi awo mu maaso. Agamba nti ye ebbanga ly'amaze mu kyumba ky'omuwarabu ye abadde tamanyi mulimu gwa boosi we gwakola. Infacti nga tamanyi boosi we nti oba akola. Nga bwe kiri olwaleero nti Kadaama wenkubuuza boosi we akola mulimu ki, oyinza okuŋŋamba tomanyi. Kati Kadaama ebbanga ly'amaze mu kiyumba ye abadde tamanyi mulimu gwa boosi we gwakola. Wabula nga ye alaba kutuuka boosi amugamba tegeka kino ye n'alowooza munnange boosi alabika agenda kutambula. Nga omanyi nti batambula bulijjo bazunga olomusi lunaku bazunga okutuulako ewaka wiiki awulira ng'akabina kababuukirira ayagala azungemukko. Kaakati Kadaama ye ng'amanya boosi wange agenda mu kuzunga. Lwakedde lumu nga boosi akwata Kadaama nga bagenda. We baatuuse nga mugamba munnange wano wenkolera nga Kadaama bimuggwako. Okimanyi nti abawarabu abo balina emirimu gye bakola nga gisuwaza. Era kyova olaba nti abalinamu emirimu nga gitegerekeka mu ssomesa, mu ssawo, akola mu bbanka, oba kale alina edduuka ly'akolamu, balinyumya mangu kubanga baagala nnyo okweraga. Okulaga nti ye ali ku standard ya wagguluko. Baagala nnyo okwesoma, baagala nnyo okweraga. Naye bw'obeera ewaka nga boosi takunyegangako ku mulimu gwakola mukwano, alabika omulimu gwakola gumuswaza okwogera. Naye olwaleero bwono yeevuddemu atya. Naye Kadaama amukoledde ssente nga bw'ogenda owulira mu katambi awo. Nsooka okubuuzaako omulungi sababuuzizaako mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasiibye mutya, mwasize mutya. Katugende mu katambi naye nga akatambi kano we kagwako waliwo bye ngenda okuba nga njogerakoko munnange olina by'ogenda okwongera okutegeera ddala ku muwarabu wo omanye kituufu alina omulimu gwakola oba talina mulimu gwakola. Tovaako. Mwe baana mwe kumbe Nansujju bulijjo atunda gafuwa ne caayi ku kkubo. Yesu wange mulowooza jjo bwe yaŋŋambye mbu tugenda ku pate mulowooza mbu twabadde tugenda ku pate. Twabadde tugenda kutunda caayi na gafuwa. Olwatuuse mu mmotoka n'aŋŋamba baasi guno gwe mulimu bulijjo gwe nkola bulijjo nkugamba ofumba gafuwa ng'olowooza ŋŋenda mikwano gyange naye bulijjo nzija ne mutunda. Baanamu okutuuka nagamba ntundiraako bwe tumazaawo ennaku zino bindibiridde bwe tumazaawo nja kukuwaako. Kwanza tontumye wezitukidde kankole tudde ewaka nsange wifi yange nze nga saategedde wallahi saali gyeza. Nakoze olaba tutudde butuuzi tewali mmotoka ekyama. Oba yagadde ng'ekyama ng'ejja muntu we yakagafuwa. Nze kye nakoze nenzira wali ne ntandika kuba omukono nga mbagamba mama wange atunda caayi ne gafuwa ng'agamba tuleetereyo bugiraasi busatu famire yonna mudajjika 3 nga tukomyewo ewaka. Kati aŋŋambye baasi leero bwe tuddayo ngenda kukuwa 5 ekyo nakuwadde 3. Namugamba singa tufunayo kasoketi wenteeka gundi wifi yange tugende. Nansujju atunda gafuwa. Bayinza njagala okimanye nti ayinza okuba boosi wo ng'ava ewaka. Gw'olaba bulina kukugamba fumba caayi tegeeka kiri nga kumbe mukazi wattu wagenda ku kkubo okutunda bucaayi. Omusanga ku kkubo ng'atunda bucaayi ne gahawa nga batundirako ne bikubu nga bye bintu by'atunda. Batundira ddala olaba ng'e wano oli wagenda n'aliyo ennyaanya ku kkubo nabo babikola. N'ateekawo awo ekimeeza n'ateekako ennyaanya n'ateekako bufuusi. Kati oyo alina emmotoka oluusi n'atundira mu mmotoka ye. Kadaama wenna atambula wali obirabyeko naddala ku mmwe abatambuddeko n'ova. Kati woba obadde mu kibuga nakoleranga mu kibuga Riyadi. Kati ne mutambulako genda mu byalo yali eyo munda. Abantu bakolera ddala n'osanga atunda kasooli, bookya kasooli ku kkubo. Era gwali wano e Uganda nga totambulangako mukwano ng'ebintu we bitambula mu Uganda wano ne mu nsi ziri we bitambula. Ng'ayokya kasooli ku kkubo. Naye nga mwajja ssente lwakubanga balina engeri gye bafunamu endala ssente. Okulaba nti babeera n'omukozi nga basobola omusasula 9 omwezi. Kati munnange olaba boosi wo okubeera awo nga naye ayiriba bw'okozeeko bw'oganya okukola n'alaba nga toyagala kukola ng'ate naye agenda n'ayiriba.
obasanga ng'ate munnange bantu balamu nga bantu balamu nnyabo abantu ababyavu abo nga obusente munnange bwantuuyo ate oluusi babeera bantu balamu nga n'okusasula basasula bulungi naye oluusi kale ebyokulya biba bitonotono naye nga babeera bafaalina okusasula omukozi kuba nga bamanyi ssente bwemenya dana ate abagagga abalinamuko naye nga kadaama bwe nkubuuza ekibuzo boosi waakola mulimu kyogumanyi guteekawo mu comment section amanyi omulimu gwa boosi wo guteekewo naawe atagumanyi ogabe banenge simanyi mmaze ebbanga naye nga simanyi boosi wange mulimu gwakola kati abalala boosi ayinza okuba ng'akolera waka waba alina laptop batera nnyo okukolera ku laptop omulala abeera nnyo ku laptop ye babeera oluusi n'emirimu gye bakolako online era nga basasulwa naye ng'akolera waka kaakati abalala munnange era waba nga takolera waka nga akeera n'ava ewaka n'agenda n'akola nga tomanyi mulimu gwakola nga takugamba nga kayinza okuba nga omulimu gwakola mukwano mubi kati mulimu abalala nga talina mulimu gwakola naye nga mulungi alina eŋŋamiya ze alina endiga ze nga ye mwajja ssente mu kulunda alina endiga balina eŋŋamiya balina embuzi zaabwe eyo nga mwe bajja ssente atunda n'afuna akasente ne kamubeeramu so munnange nga Uganda weetambula tulinamu oli nga mulungi obugagga abujje mu bulungi tulinamu omulimi ng'obugagga bwabujje mu bulimi twegamba ekibazi n'abalina emirimu egitegeereka tulina abaliwo obunyanja ku kkubo nga mwaweeredde abaana mwakoze buli kimu abatunda entula si omukwano nga w'obiraba Uganda etambula ne mu nsi ezo era bw'otuukangayo n'obisanga gwa tatambulangako tobeeranga surprise naye nanyi tebiriyo ojja kusanga omwana 7 years ng'ali mu kutembeeya buntu bw'onoogendako eyo abatera okutambula mu aboha kyenjogerako mukitegerako nga wali ogezeko aboha eyo ojja kusanga obwana butoototo nga butambula butunda obumuli butunda ebintu nga butunda ebintu ne butambula eyo mu nsikosiko eyo gye muba mugenza okunywera bukyayi ng'abaana batambulayo batunda obuntu myaka 7, 8, 9 nga wekiri wano e Uganda sanga omwana myaka 7 atembeeyo akasooli bamuwadde paani oba obucapati abutunda so munnange ensi nga bw'olaba etambula wano mu Uganda n'ensi endala bwe kiri ebyabagagga eby'abantu so bwe kityo bwe kitambula n'ezo engoye z'aba batwala nti bagenda ziwa bakateyamba tolowooza nti ezo engoye mbu bagenda ziwa bakateyamba nti zifuluma ne zijja eno mu Africa mwennyini mu nsi mw'oli mulimu abantu be bawa ebintu ebyo nga bannansi nga babawa ebintu ebyo so munnange wabadde olowooza nti ezo ensi ze tubeeramu ez'abantu abeeru nti bo tebasafalinga oba tebali mu mbeera mbi nabo baliyo munnange abali mu mbeera embi naye nga mugezeeko okuzuula emirimu gy'abakama bamwe gye bakola abalala mulina babboosi bammwe nga bamaze nga basirikale naye nga tukimanyanga nako nti musirikale nga basirikale abawedde emirimu nze okumanya omulimu gwa boosi wange omusajja gwe yali akola maidiya ndozanga ne contract yange eggwako naye ndyoka manya nti yali inginiya ate ng'erudda musirikale kubanga ne maama we yali musirikale naye yali yabitayalinga yali musirikale kakati lunaku lumu nze nga sinamanya nti boosi yali musirikale bannange nga sigwa ku mmundu nga ngwa ku mmundu mu wardrobe nga nnene mu closet mwalimu emmundu zaali bbiri nga nnene mpanvu bwezi natya maidiya nze nali sirabangako na ku mmundu nga nkoma zirengera ku basirikale nga bazikutte era ojja kusanga emmundu toweekanga nnyo ng'osanze emmundu mu nnyumba ya boosi wo baba tebagireese kutta ggulu zibeeramu naye gwe kyolina okukola nti singa omanya nti mu nnyumba mulimu emmundu buli kimu kyokola okikola n'obwegendereza kubanga we banyiiga waya zivako bya short tempered ayinza okukubirawo esasi mu gy'okusaga kuba ennyumba babeera nazo ate n'amasasi gabeeramu emmundu baba nazo mu nnyumba n'amasasi gabeeramu just noti oba olina kuba mwegendereza okolerawo ekikyamu bwoti waya ne zibavaako ne bakukuba bakubye abaana amasasi nga boosi amukubye essasi lwakunyiga boosi yanyizeemu awo kakananga
bali abantu bali short tempered. Bali short tempered nnyo toba abanyigamu katono naawe omwana obuto. Anyigamu katono n'alyoka akuba omwana ejjula okumuta. So byebyo naye nga baboosi bakola munnange. Bakola. Era bw'olaba nga boosi atuulawo waka nze nasooka ne ngamba oba tebakola nga weebuuza tebakola naye sente oba bazijjawa. Kumbe omusajja yali musirikale ate nga yasomera ne ba engineer. Kati yavangako ewaka lumu n'agenda n'amala ennaku nga 2 oba 3 nga tali waka ng'agenze safaari n'amala nadda. Kati akawungeezi n'abangako akawungeezi nga yolibasa akawungeezi ng'atuma n'akuba emmotoka ye n'agenda. Ayizaawo n'abayogeddeko n'agamba nti Nansugi yamuwaddeyo keeki 3 n'amugamba ebaddayo agenda mumuwaayo eky'ettaano. Bannange okola bw'abanga agattako n'akasalaleko n'akakuwa gwe kimanyi oba okola buli lunaku ng'ogenda naye nga akuwa eky'ettaano okumalako omwezi obeera mu ssente mmeka. Kale ne waba akuwadde eky'3 ng'akikuwa buli lunaku nga si bano abalimba mulimu boosi akupromisinga tugende ogenda kukola ngenda kuba nkuwa ssente bwe naye n'atazikuwa. Mulimu baboosi abakopi ba ssente ate nga mukweyama banguwa ngenda kukuwa kino kolera ku bannange n'omala kikola n'atakuwa. Nkimanyi we muli awo nga boosi alina kyali akusuubiza tugenda nkolereko wano ngenda kuwa ssente nga teyazikuwa. Nkimanyi we muli.